Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Hello? Oyisiza mugundi mbukoma nsimbye. Kati nzije mpaka ku Kyesembabule. Kati oyise mbukoma nsimbi. Waliwo akatawuli kojja okuddako oba kayita kagologolo Kagologolo manyiwo. Kati oba wakakavaamu bwoti waliwo ekkoona eddene obanga amalako ekkoona ojalaba akapande kaliko kikuuta kasonze kaliko ki? Kikuuta? Omanyi gye twali luli kale kikuuta tujja mpaka kikuuta oba just ndabe kapande ojja mpaka anti kati ojja mpaka Mirembe akafuuka kayita Mirembe ku muzikiti. Mirembe ku muzikiti gwe wonnindidde kale manzije mpaka awo. Nange ndaba yeeyo gye twakolera gundi nange bwe ndaba Mirembe agambye Mirembe waliwo ki muzikiti Mirembe omuzikiti waba guyita batya kubino byokola mwana kwanina yotunula byankuba bijiwolotiko wabulonina kubino byokola mwana kwanina yotunula byankuba bijiwolotiko moja munyambe mumbulireko bwemba mwita ekidde Mirembe ku muzikiti anti tufune bali tubuuze bali eri tutandika mutandike aweddeko yatandikidde eri mabega mujje baleko bassebo mbuuzaako Mirembe ku muzikiti yesebo tweyanziza ssebo kikuba ekyettaka wali ebyapa wali ebupande obungi tweyanziza ssebo yeyo gye twaweta yennyini bamama kajimu yiyo Mirembe ya R yiyo waaw kamukwatira akavidiyo wano mama kajimu ewaabwe we wano oli we yatulindira mama kajimu tukomyewo ewaabwe yennyini twabaddeyo then wali brother we yatulindira ewabadde obupande eno nno babiyita byapa tuli bukoma nsimbi nate tumanyi tuveeyo tudde Kyotera Kyakkonda Essagala manna oyo wetukomyewo kamwaka vidi yali anasanga
bambi ono ali wakati aveewo kuba eyiye si yenfu batuyambe. Has moved. Hello? Ndi ku Kyamirembe. Kwendi kati nzija mpaka wa. Ya buuza omuzikiti gw'Emirembe. Nzija mpaka ku muzikiti kale. Okay. Nje baleko basse. Na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze. Nje baleko bannyabo faba bakubye enfuufu eri ennene. Eyo ennene egenze naffe zze kyetukola. Nje baleko katugenda kola tya twambuka. Msooke mwekweke wantu kale katubiseemu tufune bino ebintu. Nze era oba kuŋŋamba kagologolo n'akava eno nno yennyini eno era twagenda eyo waliyo essomero. Nje baleko bannyabo kale nabasoose muno dda nambula Masaka nazze nakiro natuuse ssaawa 11 gye banzaala nazze 11 nga bukya kaneŋŋamba nange kannambule ku bantu kyotera wa nze sisobola ene gye kunkumuka kati lutayakwatako wano nze era sizifissa nnyo tiimu tonnagiraba gwe linda abo bana abalenzi abanyirira batesobola babeeza ku ttiimu n'obalekesa ba girlfriend weekend kati waliwo ababasooseeyo oba yemu naye bo tebali mu surprise like tebabimanyi. Okay. But baby, how are you? So kati ekimu ky'omu ekirala ky'omu bafuuka ba sister babire ne nakato balongo bannange oba bakikola batya bannange nera baagalana bulungi nammwe abaana ne mwagalana bulungi. Wow, kubanga ekituufu ensigo eviira ddala ku bakulu. Nabyo byabwe babiri okitegeera ne basuubiraani. Okay, then awo ne tubakubira essimu nammwe ne mulyoka muvaayo. Kagologolo nze era mune babinkola nnyo bino omuntu nagamba ekitundu kulwaki kati ate gobagaana kati gwenga gwe kati gwe anti gwe gyekolere kati we banaakusooka ngati nze bantuma ate mbamanyi nti yeye nze ngireeta ne mwesootingira eyo nga mmwe okitegeera. Kale nze essimu eri mmotoka ngena giraba. Kale katusimbule
kati n'amanya nti weewo nedda kati osobola okukulembera but you stop somewhere. Okay. Omulungi ate wa ku Spark TV tuli mu program Wewunyisa Omwagalwawo Surprise Your Loved One buli lwa Sunday ziba saa 12:30 ku YouTube otusanga ku otekamu Wewunyisa Omwagalwawo Surprise Your Loved One subscribe obeere ng'ate otulaba era abasinga ab'ebulaaya batulabira okwo nammwe agamba nti essimu yange ekyangu yange otulabira okwo tuzze kati wano wetustopinze bayitawo batya mirembe mwe bali kutambula naffe mwena abadde mu lugendo luno tuli mirembe right now era twakavaayo eno recently wetuberedde mu success z'abaana omukyala yatumayo bamuyita maama kagimu okolera awo Dubai we bale tuwagira for so many years mutabani we ne family bali emaaso awo so tukomyewo era wetugambye tuweta ne tuga yeno yennyini gye twabadde so tuzze okusurprisinga abaagalwa baffe abazira baffe olunaku olwaleero bayite baani balongo bajjajja baffe nakatone babiri naye nga surprise ya leero erimu ekyenjawulo ekyewuunyisa era abakyala mukoppe nnyo ebintu bino yes omwami wo waleeta proposal bwetyo mukwano mugonde kyala mulabire ku bajjajjaffe mulabire ku bajjajjaffe gye tulaga balongo tulabutuuzi mukanye ne munno nyumba egyo leero omwami ng'agamba kati kisenge kino gyenzira kati kino gyenzira omwami kati takyaliwo ne basigaza omukwano ogwo kati abalaba bagamba tulimba mukwano gye tulaga mulindirire tugenda surprisinga naye nga surprise nani agikoze bazzukulu be beegasse wamu ne bakola surprise tetujja kwawula nti aboono oba abooli babagambye bali balonga ate ng'obuuza ekirala katusimbule tutuukeyo mubeereeko temuvaako kale tugenda naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyendasori aibine birungi rwenda agambe tukawa tuserumu efulume kuba yayingidde dda olwo ne wendaba amamotoka waawe wazze dda kale kati anti bano abaliwo tubabuuzaani naani like bajjajja agenda bakutuusaako kankusindikirawo agenda bakutuusaako jangu omugamba ajje ku mmotoka wano ntuuse kale ssebo naffe basanga biriwo ebimuli byabajja bagenda genda the flowers. Hello, how are you? Oliotya? How are you? Salamu alaikum. Nga toyogera. Salamu alaikum. Alaikum. Kale sebo. Iye era de sebo. Sibeta no sebo. Bulungi sebo. Kale namwe mujebaleko. Kale twagala kubuuza ku bajjajja bate tulina obulabu bwabwe nange ogenda bampitira bayite wano mubasange bale baba babayite yesebo tweyanze kaba bayite bring the phones tuzinyige muno munda akwate within ye amunda neno gise wakati ngeno kale salamu alaikum jebale benyini baganda bo babuzeeko bebo benyini naddala oyo omuzungu oyo yeyakava mu Amerika kyagenda kito nnyo kati tekikujjukira
naawe ogezezaako musika ekifaananyi muzzukulu wa Semakadde. kyennyini yeoyo ng'ojjukira Nze ndi muzzukulu wa Semakadde. Maama ow'emmanju ye yasikira maama azaalanze. Ekasuula otegedde Sekimpi kasobulya nga boogedde Sekimpi omanya nti nze nje gwe otuuse nanange emikolo mugyebale oyo seekaze wano tunula mu bintu biri kantunule muono bannange sooka olinde obadde olinamu endala ategekera kifaananyi nno tera era nno bakuba ekifaananyi kyekyo ndooza bennoonya tugende emmanju tujjeeyo omaze tulageeko okitegedde ali mu kiraasi ayagala by'omukubyo bimulage olabye bw'onyumye olabye kigambo obugambo bwensomyo obulize bugenze eri Katonda nnyo straight nze banjagala kulwa kusoma olwalabbi tebanjagala alhamdulillah naawe ndoza maama wennamu yakuzaala nze ojja kummanya ogenda kuntegeera butya ogenda kuntegeera kyandigirewo awo wennyini kiyoyo muzzukulu wa Semakadde okitegeera kati kamale kugenda eno okusanga bamaama mbabuuzeeko annange oba nzirewa oba nkole ntya bannyabo mugyebaleko baliwa bajajja kati ngende emmanju ngende emmanju mbi yes wanje gwe nasoose otuma teyakomyewo ndowooza ngende mbeenoonyeze kangende mbeenoonyeze kubanga munange temundi wanje mukwano bali eri mmanju kati babadde bagamba ogende bagweko eri kale kikola kale bannange kyendabe kati surprise yange enaatera offa mubaze eno abantu mubaze eri abantu bange bwe mubazza mu ddiiro mubatambuza wamma bannange munviire ndaba abalungi bange bambi mwe sirina kyembaagaza thank you bagenyi kale salamu alaikum bannange ndaba ku kibbanga ddene ne bwe twetuulira wano eno ne tufuna kawewo ate namwe mujja bamwebuuza tunyumya biki kati katubinyumize we mubirabira mulongo munna aliwa mulongo aliwa naye ajje tumubuuzeeko bannange kale
nange nsanyusa obbasanga iye Allah bakuumye atya bannange alhamdulillah bwe bulungi kale jangu otuule wano ngenda tuula naye nange Assalamu alaikum. Nsooke bakwasabira abo twebuuze nga mubikutte. Wanje kunze nzijidde mu stayiro iye bulungi mujebale mwebale kuuma waka kale dena temunzijukira ngezze naye toyinza kunzijukira ne bosbooti ekifaananyi tewaliwo ekiva mpa nekyo ekirabo wamma baleetedde ebirabo nga tuli eyo tubamiisinga nga tubalowoozaako bwanje bannamwandu ababiri abalongo baffe nakato ne babiri kakati nze gwe mulaba wano yenze Shifan Nakawombe. Shifan Nakawombe nkola ku Spark TV. Nyina omuntu eyankubira essimu n'angamba ayagala basiima alina byayagala obbeebaza mukoze ebirungi bingi nnyo mugwana okusiimibwa n'okwebazibwa n'okulagibwa ku ssanyu nantika ebirabo bingi nnyo ebirala bikyali mu mmotoka omwo mwani gwe musuubira mulowooza ani eyankubira essimu kuba nange nafuna ssimu simanyi muntu naye nakubirwa ssimu mulowooza essimu eyo yava wa era maama ojja kugitubuulira ojja kugitubuulira gwemanyi ani ojja kugitubuulira ye ayinayo amujjidde ani Abudu ali luddawa tomanyi gyali kati kankube ennamba bw'osuubira Abudu omulongo wo omulala ye agamba n'amubuulira tamanyi tamanyi atutumye kale kankube essimu tulabe Abudu lyerinnya lye tulinawo kati katukube essimu omuntu atubuulire yaani kuba nange simumanyi nakubirwa ssimu nga ndi eyo mirimo gyange naŋŋamba mune olunaku nno bwe ruti onaafuna obudde yitirako eyo nze kankube ennamba y'essimu gye nnyina simanyi oba ya Abudu oba yaani naye nkuba ssimu eyankubirwa kati omuntu ye atugambe si kyo kankube essimu anange kyokka naye omuntu n'akutuma ate n'atakwata ssimu bannange oba nsaasire ya tayimu aye kansaasire ya tayimu Halo? 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 Gyebaleko ssebo. Kale nnyo naye gyebale. Kale nkoze ogambye nti ani gw'osuubira? Osuubira Abudu ate n'eddoboozi owulira lyeryo? Agambye eddoboozi liyinza oba si lyeryo. Twogerako n'ani ono? Abdulkalimu. Abdulkalimu. Walugembe yoyo ndowooza yatukubira essimu. Bannange ate mwogereko naye essimu yiino. Sebo Abdulkalimu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwana gwe ng'otugambye ebigambo bannange ng'otugambye biri wano bitumenya wangi
n'abazzukulu bammwe. Allahu akbar. Allah akuwa obulamu mwana wattu akwongera obulungi. Bonna bazzukulu bammwe. Mutukoze ebigambo bannamwandu bammwe. Ebigambo ebinyuma ebirungi wona Abdulkalimu Walugembe ne banne abazzukulu bonna. Ndi ku mutima oli muku oli kumwoyonga bannange barakallahu fi webale kututumira mukyala mulungi nnyo nga tuyisiza bw'otulabako olinga bwe watuggira ewaffe. Zino nno simu abatadde ku mutimbagano. Bagenda kuseereza. Tata Abudu aliwa wanange mwebuuza Tata Abudu aliwa baba atuyambe oba tuyimirire babalengera nti tebabalengera. Tata Abudu aliwa bannanga abazzukulu ba Jakimu nga mukozi ekigambo. Temusula keeke. Babuulire kwata n'abalala mwenna abaliwo mugenda bawa ebigambo byammwe kuba abantu bakola ebintu nga balina ensonga. Kati ebigambo ebyo nabyo tubyongerezeeko tubibagambe. Tutandise ne Abdul. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Twabadde wano sinze nzekka bikoze bino byemulaba naye fenna abazzukulu babakyala bano byemulaba abazaala abaami n'abakyala abalungi mufe mwe tuva ne tugamba tubasiime olw'okuzaala bazadde baffe ne batukuza mu nkuzo ennungi ne tubaako ne tutuukako we tuli akatinitini ke tuli ne tufuna endowooza eba waka surprise n'obateekako ku .com era ey'okuseereza nga tuli bazzukulu ab'enjawulo twegasegase mpolampola ne tubakolera ka surprise kano tubali tusaba bajjajja baffe mukasiime yadde katini nnyo tusaba mukasiime. Assalamu alaikum warahmatullah. Abdulkalimu ne banne barakallahu fiikum. Tukwase omulala wamalonda goowa Anondo mukyalo ono omunyirivu kumulengera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange twakoze surprise eno ne bannaffe abamu tebaliiwo naye nkakasa batulaba batutumye naffe ffenna abali wano twebaze bajjajja baffe bano batulabiridde ng'abazzukulu ate batukuzizza bulungi ate batwagala ne batwagalira n'abaana. Bannange bajjajja mwebale nnyo mwebalire ddala. Barakallahu fiikum. Thank you. Omulala
omulala alinayo obugambo ne waba tali mubazzukulu ng'olina obugambo bw'abalungi baffe bano. Bannaye tweyanza bajjajja baffe abatukuziza nga tulina empisa. Tweyanza bajjajja baffe tukoze ka surprise kano nga tubeebaza tubasiima empisa ze batulaze. Batulaze omukwano mungi kubanga tuli bato tukuze katuzadde kati naffe tubaleetera baffe abaana balera. Tukyabasiima nnyo jjajja bahajati baffe. Okay, kati fune omulala yenna ng'olina obugambo bwabwe bambi obubeebaza. It's okay. Hajati kwata. Imbawane bamama bange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala okwebaza abazzukulu ba Kamulali kye bakoledde bamama baffe abalungi bakyala Hakimu. Mwebale kubaagala, mwebale surprise gye mukoze. Allah bagaziize. Bamama baffe tubaagala nnyo. Nga bazzukulu mwe babagambye nti bakyabakoya surprise tukyazikola tuzikola. Allah abatuwangaalize kuba tukyabeetaaga. Twagala mulabe ku ssanyu erisinga wano. Ne taata waffe Allah amwekyumula ekyemirembe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange twebaza nnyo. Twebaliza ddala bajjajjaffe ate nga yemmwe bakyalaffe naddala ffe abazzukulu wano. Surprise eno ekoleddwa twagikanyiziddwako eri bakulu bannaffe ng'abazzukulu ne tufuba okulaba nti mu byonna bye mutukoledde okuba ntutuuse wano ne tusalawo tubakolera akantu akatono ennyo weekati era ne tusaba Allah subhanahu wa taala mubeere nga mukasiima nga kakyali akatono ng'ebinene nabyo bijja olw'okusaba obuwangaazi eri Allah subhanahu wa taala kubanga twagala tubatwaleko n'okubalambuzaako mu mbeera nga mulambulira mu nnyonyi insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntwala omukisa guno okwebaza bajjajja baffe. Bannaye tetumanyi kyakubawo. Ffe tukuze betulaba ebbanga lyonna kyo mutuufu tetumanyi kyakubawa okuggyako okubeebaza ng'obwebaza. Tusiimira ddala byonna bye mutukolera. Tumanyi nti teri muntu atasobya, tubasobya naye era bwe tuba nga tubasobeza tusaba mutusonyiwe kuba naffe tuli bantu. Tusaba mutusonyiwe nga bwe tuba nga tubasobeza. Kale tweyanziza. Waliyo omulala? Waliyo omulala? Wanje? Okay. Kati nabo kababeeko ebigambo byabwe bye batugamba. Tusale keeka ate tusooke tubalekere vibe y'omukolo. Ebirabo ebirala biri wano byonna. Kati kantandikire wano obeeko ebigambo bye byoyogera okusinziira munnange bw'olabye obugole bubaguddeko nga temukisuubira ayo twogerera mmwe bagole kati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tusiimye nnyo abaana baffe ne tusiima nnyo abazzukulu baffe abavuddemu bino era bannange mwebali kutwagala. Barakallahu fiikum. Allah abawa obulamu obulungi mwebali kutwagala abaana b'abaana baffe ne mututuusa ku bigambo bino lwakuba Allah atugeredde haji n'abanga taliwo bambi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina. Tusooka okusabira mukama waffe gyali yonna, ayi Allah amusaasire amugondeze entaana ye. Naye abaana b'abaana baffe ekigambo kye mukoze tulirwawo nga tukijjukira. Alhamdulillahi rabbil alamina. Mungu abawe obulamu, abawe okumanya, abawe n'okutegeera, n'abawe emaali ennungi n'ezzadde eddungi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Okay, mikwano mulungi atwala ku Spark TV program wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Eno ye program etuleetera abantu baffe abatukolera ebirungi ne tubasiima buli lwa Sande ziba ssaawa 12:30 mpaka kwemu nga tusiima abazira baffe. Kati leero tucelebratinga ababiri bano bazira baffe ate ne kano ke mutwerabira munnange wabaddeyo abawakana betugambyeko nti nno betugenda nno surprising abaafuuka ba Luganda naye mbuno bakazi bajja bawakanya olwo n'abasibye ssente zaabwe era ngenda zirya wenzirirayo mubakaka sente kituufu ngende ndye ssente olulaba kituufu ddala twafuuka ba Luganda bannange. Ono muto wange muyita muto wange naye nampita mukulu we n'abaana baffe betubagasse betutyo tusaba Allah nabo abateeke mu bulungi bwe tulimu ng'ate tuli mu nnyumba emu ekyewuunyisa naye sitwesambangako sitweyokyangako ku mazzi okuva yegwe mukyala mukulu oli ye muto enyawo bwe bamuleeta wamwaniriza tofunangako mu mutima wadde bujja bonna ate ne mukama waffe n'atukuuma mu bulungi okutuusa Allah lwamujjuludde nagamba nti ono ye munno naawe oli ye munno n'atukuuma mu bulungi okutuusa Allah lwamujjuludde tubadde tuwangaddemu wagendedde nga nze ndi myaka 65 yampasa 58 kino bannange nze siina njogera gye nnyinza kukyogera kubanga otambula eggombolola n'ogimalako n'okwata n'eyokubiri n'ogimalako nga tozudde bakazi babiri mu nnyumba emu. Naye ekigambo kye tulina alhamdulillahi rabbil alamina we tutuuse tusaba ejja n'ennyingi. Bannange kyensinga okubeebaza omanyi ensigo eba kuva mu mmwe nga temukwataganye kyandi affectinze abaana n'abazzukulu naye abaana n'abazzukulu bonna bakolagana bulungi olw'okuba nga kyava ku mmwe kuviira ddala ku mwami nammwe so ne musiga ensigo eyo ennungi tukyebaliza Katonda kuba yennyini buyinza era ye yabagatta mwenna nga muli balungi ko omulala sobba omulungi nga ye omutima gwe gwagala munne naye ng'ate omulala asika munne tajja naye Katonda yakwata abantu be n'abagatta wamu nga bo mu kintu kyabwe bakolagana bulungi ne bakwatagana. Bannanga abaana ab'obuwala abali eyo abatulaba mujjawo simuyeekera obubaka buno mubutwale mufumbire ddala mukwatagane mu bitiibwa kuba kino kyawunze nange mbudde wano nga njize ezo empisa nzitutte wamma bajjatiye nange mugamba sisobola gwe tosobola labira ku bajjajjaffe bamaama ffe ekintu ekitono bwe kityo okukolagana obulungi anti gwe buli wolema okukolagana ne munno bikyonoonera baana nabazzukulu kati biralamu byafuuse bitya nedda mukwatagana babiri kati omulala ajja ye mumulemesa okay katusale keeki yaffe eno okucelebrate okusimu kijajja empya oba kale tukwate wano tusale keeke nga tuselebrate empya gy'onoonya simu ye empya yiri bagikwatidde kale katukwateko fembi nawe kwatako okay tugenda kubala 3 to 0 tusale 3 2 1 0 mukwatireko essimu bambi okay nyongera bajjukiza eno tebadde birthday tegubadde nti oba ki wabula bubaka bwakwebaza abajjajja baffe ngera kikoleddwa abazzukulu bagala okusiima abajjajja
bajjajja babasiima nti mwebale kuzaala bazadde baabwe ne mubakuliza mu mpisa n'eddiini kati n'abazzukulu bwe babiraba kati ebirungi ne gye batambudde mu nsi ng'ebagondera ensigo yava eno kati ne babyegomba nakkirize nabo bagende mu maaso nabo inshaallah kati munange bye bubaka buno kansubye nti mubufunye obubaka bwe babeebaza ani agenda okusalaasala keeke basaavinge abantu nze kansooke essalirako bagole mumale musaavinge n'abato alajanira taataabu taataabu azze nawe piki yenjirabawo taliiwo kansooke mbawe mulye ku keeke abagole beeriise omwaliisa munno okitegeera sinze abireese wuuli yes lisa ku munno koyagala okay kankaddemu tayagala mutuga omuntu akwagala oba omulaba okitegeera kati okitegeera kati mbadde nsaba tubayimbireyo akayimba ka maama akasiibula tubayimbireyo akayimba ka maama singa si mukyala aka Rema oba aka Judith babiri aka maama tuyimbe kaluwa singa sasoma singa jangu wano yimbe nawe jangu wamo bayimbire mwe singa si mukyala singa sasoma singa bama singa si mukyala singa sasoma singa si jjajja we singa obululu bannange naye bannange walonekano tomulinda kufa mama otwale ebimuli ku ntana kale muwa katono koolinawo ngakyali bulamu kuba mama lwali kuvaako oliraba obuzibu mu nsi nga byonna byewandikugambye maziga gokka golejja kati jjajja mugambe kati mubuulire bambikwata essimu omukubireko akimanye omwagala tuliraba obuzibu mu nsi okitegeera nga byonna byewandimugambye maziga gokka bajjajja baffe mwebale naye bannange nga ozabuliddewa nange kyeneebuuza tuli mulumbe tuli ku pati tugende mu maaso Okay, tuyanze nnyo tweyanzeege bagenda basaavinga keeke naye ate nze Hope Shifa sigenda kusukkako wano olunaku olwaleero kyemmanyi nti abatulaba ku Spark TV stroke NTV sheeno mufunye ekyokuyigamu ate nga ffe tuspreadinga love liba ssanyu omuntu mugambe ng'okyamuyina si kibi kugamba muntu thank you si kibi kugamba muntu nti I love you tusiime abantu baffe nga tubayina si kumala tuvaako tutandike gundi oyo nno yali bw'ati gundi kino okitegeera so tweyanziza nyongero bajjukiza otusanga ku 0782101569 0702562157 abatuteekamu ssente babayita Park and Go Tours and Travel bali awo ku Entebbe Road ekajjansi ekizimbe bakiyita Hamida Loft ku level 3 gendawo gwe wena yandiyagadde okugenda ebweru mu nsi zonna Europe Canada America buli wamu nayagala ofuna omulimu mu Middle East babeera bakikwasaganya genda bugenzi awo ku Hamida Loft mbagala nnyo nsigadde nze Nakawombe Shifa Hope ku Spark TV bye bye kale banyambe ko kusavinga abaana bano kale banange samiso balala kama yongero bakuuma omwami sinnafuna bananga baami bakati si bangu banange naye nteeka mu dduwa essaawa yonna bajja kugamba mbanonako mbu bwe nfuna omwami nyina banonako bajje ku mukolo gwange insha allah
okugenda eddoboozi ate ne tukulaba ngenda kubanonako batunono yabanona mujje ku mukolo mwe mukanya edduwa zokka zijatuuka inshaallah sente bannange za ddala ntuufu. Yes. Excuse me. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.